The newsroom, where untold story is revealed. Tigwe wenna ali eyo ng'ekituufu kiri nti oyagala emirembe n'eddembe ng'oyagala Obuganda ng'oyagaliza obwakabaka bwo ekyamazima matuufu olunaku olw'eggulo gabadde masanyu meereere nkugambye kwabadde kujaguza nga Ssaabasajja Kabaka ayitako ate oboolyawo mu ssaza lye ery'e Kabula. Ssaabasajja Kabaka bwe yayiseko mu bitundu by'e Kabula yagenze mu maaso n'okubeera ng'awuubira ku batuuze ate era n'ekire ky'enkuba ne kigenda mu maaso n'okubeera nga kigwa ng'akabonero akalaga essanyu n'emirembe. Kabadde kabanga kanene bukyanga ava okujjanjabibwa abadde tannaba kubeera ng'alabikako eri Obuganda okuggyako okuyita ku mikutu kwe tubadde tumulabira n'okumulaba mu bifaananyi. Kaakati nno yasazeewo n'agamba kalambule ku bantu be. Nzikiriza nkuwe vidiyo eno eya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri baffe nga ayitako eri Obuganda. Agende mu maaso n'okubeera nga ogiraba vidiyo giwe like etambulire ddala eno eri kiggula luggi kyaffe nga Ssaabasajja Kabaka ayitako mu bantu be ng'abawuubira. Ssaabasajja Kabaka yetuli Gavana mazibagana mguli ali mukuyitawo katonda akumanya Kabula mko wadde yatubulako dda ne bene kayiseko mu kibuga ekire kicho waggulu ne banaye kato abadde yeze bulabide Ssaabasajja Kabaka olwaleero abadde eno naffe Bene atletedde Kakuba bannakabula enkuba bene olulinnye ku ssaza ku ttakaali ery'e Kabula bw'atya Kakuba nako ne kasonga. Kakati yawo wennyini nzedde niye agenda maaso n'okubeera nga nkutwesako emboozi ez'enjawulo ku mukoto guno weebale genda maaso n'okubeera nga watugoberera njagala okubeera nga nkutegeeza mwannyinaze muganda wange vidiyo eno gipereka like ate na subscribinga nga gwe mulundi gw'ogusoso tulaba genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ate obeere nga otwegattako mu butongole tusobole okubeera nga tutambuza ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. Kaakati awo wennyini Tamale Mirundi Junior eyeyita siniya kati byamubijjidde dda wono asindikiddwa obubaka obusembayo nga bamulabula nga bamugamba essaawa yonna obulamu bwe bwandigenda singa aba teyeesonyiye Muzeeyi Magala. Ono namutegeeza ne mugamba nti Ilumba ab'omu tawuni naye ab'omu kyalo baveeko fa akwata ku Muzeeyi Magala kitange oba oyagadde entaana. Ebigambo bino nzikiriza mbikuwe obyewulirireko oba obyerabireko. Leero nziza okulabula Tamale Mirundi Junior simanyi mulekwa waakako guno omulundi guba ogusembayo ka vidiyo ke wakoze ng'ovuma Muzeeyi Magala abe Kampala tambala naye abeeno waffe mu kyalo beesonyiwe olina ky'onoonya si buli omu nti nno yalumiddwa nnyo bwe yabadde agenze tunyumirwa bigambo oluusi byabadde ayogera naye nga naye empisa abadde takola ki tayina okitegeera lwakusirika kale Muzeeyi Magala aba yavuddeyo n'awa views ze ate n'abyogera mu nsonga ennungi leka kubalaata okitegeera. Kakati nno bino erugudde Junior matu agenze mu maaso n'okubeera ng'ayongereza ku ebyo ye obuzibu buvuddewa entabwe evaawa bebino ebigambo bya Junior ng'alangira ddala nti singa Magala taaveeyo kwetonda na kulekerawo okukola submission ku nfa n'okwogera ku kitaawe Tamale Mirundi Senior wagenda maaso n'okubeera ng'asaanyawo obulamu bwe era n'ategeeza nti talabanga musajja musirusiru nga Julius oba Ssaabazonta agenda maaso n'okubeera ng'akyaza Muzeeyi Magala. Bweru kati gwe Julius tonnayiga na kwesangula weegase n'ekiri ki Magala ekikadde ekirina ebyoya mu matako. Magala nja kukuba Magala nja kusanga wooli nkukube egyo emyaka gy'olimu egy'obulogo Magala ke tulabe ani asooka okutta munne njagala nkumalemu akamanyiiro Magala.
muganda wange agenda mu maaso n'okubeera nga otugoberera. Kye nsinga okubeera nga nkusaba kwe kusubscribinga, no likinga, no sharinga. Njagala okujjukizaako nti Sheikh Ashraf Dembe musomi we wagenda okubeera nga akuyamba ebizibu eby'enjawulo mukubireko okusimu eri awo wansi ku screen esembi ekumi n'emu. Gwali ebweru w'eggwanga osobola okuyita ku WhatsApp naawe ali wooli wonna n'agenda mu maaso n'okubeera nga akukolako olina ebizibu eby'enjawulo ekyo ky'ekyokuddamu gy'oli ajja agenda mu maaso n'okubeera nga ate akuyamba. Naawe ayagala olanga naffe simu zaffe wezeeyo wansi ku screen tukubireko ate tugende mu maaso n'okubeera nga tukwasaganya ensonga lwo esembya 5 n'esembyayo 368 zonna weziri tugenda mu maaso n'okubeera nga wayitako ate tukwasaganya ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. Kakati nono agenze mu maaso n'okubeera nga amukakasa nga amugamba nti bw'oba tovudde ku magala eyo basime. Naffe tuli bavubuka naye ate twawula ekirungi ku kibi. Ffe tetusalira abafu musango naye tutuleetera ate muzeeyiwo kumujolonga nakati tumujolonga ng'akoze gwadde nga yavudde mu bulamu bw'ensi okitegeera. Twesonyiwe tulekere emirembe muzeeyi magala atuwe byalina otuwa kuba ffe bingi bye tumuyigiddeko. Okitegeera gwoba tolina ky'omuyigiddeko mwesonyiwe. Oba obadde oyigira ku muzeeyiwo Katonda yamujjuludde yamuggyeewo bikomye era okumanya ko kugenda kukomaawo togenda kuddamu kutegeera ku nsi nze nkubuulira. Kinajjukirwa nti muzeeyi magala y'omu ku abo bannayuganda abatono ennyo abateekateeka enfa yaabwe emyaka 30 emabega. Ono nno yavayo n'asima entaana ye eya mukyala we n'eyambaana be n'agenda mu maaso n'okubeera ng'azimbako enju. Ye musajja magala gwe twogerako olwaleero ate we beetwala ne Tamale Mirundi Junior. Kakati nno ebigambo byeyongedde ogenda mu maaso n'okubeera nga biwanvwa. Mirundi agamba nti lwakiri ndi kuyingiza. Nze n'ensinda kye nkyajagalamu. Do I still need this world? Magala oli mulambo gutambula. You a dead man walking. Hey. Leero mbadde mu meeting ya security. You a dead man walking. Mpaka lwakuna lwoyina 4 days. Kakati nno gubadde gukyali bwe gutyo. Sheikh Chiti ono navuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga alabula abo bonna abeesimba mu Kyagulanyi n'agamba nti omuvubuka oyo ku ttutumu lyaliko n'amaanyi gaaliko tegabadde maanyi ge wabula Mungu yasalawo oba Katonda yasalawo era byonna abibadde lwa Katonda. N'agamba nti abanywanyi mulekere awo genda mu maaso n'okubeera nga mulumba omuvubuka ono kuba temumanyi kituufu kimuliko. Kirizo bagaana oyagala oba toyagala oyo omwami takyali levu ya buli munnayuganda. Yagala gaana nenga mu butaba levu ya buli munnayuganda goloza kutegeera kwe famire ye kusoma ko okusookera ddala nedda nyini nsi. Kino kyandibadde kyakuyiga buli muntu ekyandimwongedde okukkiririza mu mutonzi we oba maanyi ge yajjeewa abamusooka mu kuyimba ge bayina okkanya nange nti mwami Fred Sebatta akyaliwo. Gwe nkakasa nti ono omwana bwe tubigattagatta ayinza okuba muzzukulu we bw'ataba mutabani w'omu ku basembayo aba muzzukulu. Kati bino tubigattegatte tukkirize nti si byakuyimba nnyo yadde okuyimbira ekiseera, si kusoma nnyo yadde okusomera ekiseera, si kukola nnyo wadde okolese okusookera ddala mutonzi waffe kusalawo. Kakati yeekolera ne ba foot soldiers bavuddeyo ne balumbagana abaana bano Sami ne Shawa ababadde beegumbulidde ogw'okubeera nga bazannya Museveni mu Bobi Wine. Nga ono n'agamba nti kino eno kinafuya obuwagizi bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga kiraga nti Kyagulanyi akolagana ne Museveni oba oliawo alya ssente okuva ewa Museveni ne Jerusalem Sale. Ono nno abatabukidde era ebya Sami ne Shawa si birungi ku sayidi yeeyo. Ze buno obwana nabulabirawo nti si butuufu era namanya nti kino kye buli mu kukola si kuzannya komedi wabula bulina kye buyisaawo nga bwerimbika mu komedi
Comedy bumukozesezza ng'ekyambalo okuleeta obubaka obuba bubutikiddwa bugamba abantu. Kino abaana bano kye bali mu kukola kisukka kusesa abantu wabula balina obubaka bwe baagala otegeeza abantu. Abaana bano nzize mbalinnya akagero okuva lwe batandika ebintu bino. Nagamba kansooke mbaleke kubanga we mbagambirako wano nja kufaana n'omusajja omukulu alemesa abavubuka abato abeeyiiya oba nja kufaana n'owa National Unity Platform alwanyisa buli muntu gw'atakkiriziganya naye mu bizinensi ye. Naye abaana bano musobola okubalaba kyeyerudde kavudde ku nnyanjula. Abaana bano kye bali mu kukola si kuzannya komedi. Abaana komedi bamwambadde bwambazi okutuusa obubaka obubatikkiddwa abaana kye baagala oyisaawo bulijjo kubambadde mbalinnya kagere bakiyita Bobby ne Museveni be bamu. Bakiyita Bobby ne Museveni bawuddiisa mmwe. Bakiyita Bobby ne Museveni bawubuzaabuza mmwe. Bakiyita Bobby ne Museveni bakolagana. Bakiyita Bobby ne Museveni basisinkana. Bakiyita Bobby Wine nti yaafuna Museveni. Bali mu kumalamu omuwagiza amaanyi. Bali mu kumalamu Munnayuganda yagala enkyukakyuka amaanyi. Bali mu kumalamu Fuutu Soja amaanyi. Bali mu kumalamu omuntu yenna alowooza nti Uganda esobola okukyuka amaanyi. Balina ekifaananyi kye bali mu kusiiga Bobby Wine kye mutannalaba nti be bamu ne Museveni. Ebigambo ebyo bibadde biwanvu nga bingi naye era ogenze mu maaso n'okubeera ng'obiwulira era Sami ne Shawa bye bazzeemu ng'endagera mu maaso n'okubeera nga mbikuwa mu maaso wabula Alex Waiswa Mufumbiro deputy spokesperson wa NUP avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Ssemujju Nganda ku magezi g'otuwa nti lwaki twagoba Mathias Mpuuga Nsamba lwaki mmwe mwagenda twandirabidde ku FDC n'agamba lwaki kati FDC yawukana neye Najja Nankumbi kati bali mu kukola kibiina ekirala ekya PPF n'agamba nti munywanyi eryato linyuma okugenda maaso n'olisa abaliramu nga terinnafuuka kyato. Kino njagadde ekigambe mmwe banamawokota nga njagala kutangaaza ng'omwogezi w'ekibiina. Honorable Ssemujju Nganda alina ensonga gy'agenda ayogerako. Agamba nti NUP mu kuyimiriza Mwami Mpuuga yakola ensobi kuba teyayigira ku FDC. Ekintu ekyo kizze kimbobba omutwe. Nenjagala okubuuza Mwami Ssemujju Nganda nti bwenkujjukira bulungi ensonga lwaki muli mu kuweesa lyato pya kati liri lyagendamu amazzi ne mulisaabaza paka ku lukalu. Era ne mutugamba nti temukyasobola kuddira mu lyato ki ne mukozesa eryato eppya. Kati lwaki ffe abalina eryato eryaffe eddamu lye mumanyi obulungi lye mulambudde lye mutambuliddemuko temutukakasa ku bye tuliko nga tukola nga tulaba oyo ayagala okufumita ekituli mu lyato lyaffe. Bwe bafumita ekituli mu lyato lyammwe mwayanguwa olwaleero muli mu kuteekawo lyato ppya mutambuliremu kubanga liri baliteekamu ekiki ekituli. Ekituli kya ssente za jjajja emiliyoni 3 bazitwalira Dr. Kanukiza Besigye, emiliyoni 17 baziwa Ssemujju for branding. Kakati mu kwekkiriranya era oyagala twekkiriranye tugende tusaabale n'omuntu mu lyato nga alina ekiso n'omusumeeri ali mu kufumita kuteeka mu kituli tetugenda kuyigira ku ebyo. Kubanga okuyiga kwekkiriranya kubagenda kwonoona lyato obukugu bw'okutambulira mulimu ebituli mwe mubulina bwokka ffe tulina bukugu bwa kutangira banateeka mu bituli. Kakati nno Dr. Kizza Besigye ono nno nga yali ssenkulu wa president wa FDC nga kakati wetwogerera ow'ekiwayi ky'e Katonga nga musajja mukulu amekeddwa nga Dr. Elias Lukwago nga yakikulembera nga president waakyo avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti Katonga yaliwo okuva edda n'edda wabula kati kye bagenze maaso n'okubeera nga batunuulira kwe kukola ekyo kyonna ekisoboka okubeera nga FDC etwala obuyinza. Olowooze eggwanga lino linaakyuka litya likukolere gwe kyoyagala era ekyo ky'oba oteekamu amaanyi kumanya nti tulina okwekolamu omulimu. Si kubanga ekibiina kiwandiika esikuba naye ffe abaagala ensi etukolere ffenna kyenkanyi buli lunaku tulina okwekolamu omulimu okulaba nti ekyo tukituukiriza. Katonga twaliyo nga FDC tenatuuka mu bizibu. Ekyo simanyi abantu bakyerabidde. Tuludde
Katonga nga tulwana nga FDC weri nga teyina bizibu byonna. So olutalo olwo lugenda mu maaso. Oba FDC efunye ebizibu oba tefunye, olutalo olw'okununula ensi olwateesaawo Katonga. BTN Media ensonga nnyingi era mpanvu nnene, naye nkusaba busabi ogende mu maaso n'okubeera nga oba oliawo ozikwasaganya mu mbeera bwezi tyakumira mpeera. Mbagaliza bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.